Mugamba mutya abalungi abeekuumira kusenga Face 256 mbaaniriza ate nate olunaku olwaleero kansubira muli bulungi yonna gye musinziira okubeera nga mundaba oba nga mumpuliriza kakati baswiiti ngamba abasweetaati bange abalungi abakyala buli bw'oweesonsekangayo engalo oba buli bw'obeera nga mu kikolwa ky'okwezina ng'omwami tomuwulira kitegeeza wagaziwa. Munoonye eddagala ne bw'oba ng'oli ku gguuni ng'oli ku mawanga waliyo amadagala agafunza nga makerenda. Genda mu kiriniki nnyonnyola omusawo sigamba buno bukiriniki obutini ngamba gynecologist bajja kuwa makerenda gagenda okuyambako okusika ebinywa ebyo obeere ng'ofunda bulungi. Omutwe nno gunnuma kyenva mulaba njogera mpola mpola naye kansubire mujja kumpulira kuba omuzindaalo gundi ku mumwa. Genda mu kiriniki onnyonnyole omusawo ategeere ekizibu ky'oyitamu. Abakazi kasita oba ng'ozadde ku mwana omu babiri munnange ne bweguba gumu bwe guti mana yeegaziwa. Kasita obeera ng'ozinwazinwa buli lunaku ne waba nga musajja omu yaakuzina obugazibwa. Mulekerawo okubeera bubeezaawo gwe noloboza ebintu mbu byekola mbwe mana egenda kuddawo nga bwe yali. Babalimba. Teddawo nga bwe yali. Eddawo ne yeesikaasikamukko naye teddawo ate abamu in severe conditions. Munnange mulina okwebeereramu muve mu comfort zone. Mwagala okutuuka ku ntikko, mwagala okunyumirwa okwezina, mugamba abasajja babazina bya kiweewe, simanya kuyitamu buyisi. Naye gwe ng'omukyala weefuddeko, abakyala muzaala abaana omu babiri basatu n'olowooza nti emmana yaddawo nga bwe yali. Omusajja n'akuyingira nga tolina ky'owulira n'olyoka omugamba alina akasolo akatini tomuwulira. Mwagala bano abalina emisolo eminene ate nga naye ne bwe guba aguyina omunene bw'anaakuyingiza nga wagazi wadde tajja kuwulira. Pozi nga munene guno gino egyasukkuluma. So bakyala ebyo muwoza nti twagala emisolo eminene emmana efunda omusolo bwe gutyo bwe guli okuggyako omusajja watunga alafuubanya ennyo n'agenda n'agukanika. Naye ekitali ekyo kizibu nnyo okuba nga omusajja agenda kukola omusolo. Okitegera mulekerawo okukozesa abasajja emisolo simanya kola omusolo omunene nze njagala omusolo omunene. Omusolo omunene gw'oyagala ogenda gukozesa ki? Ye omusajja oyagala kukola atya? Mulekerawo okubamenya. Gwe kennyini weefunze oba omusajja wo tomuwulira akuyingira n'obeera ng'owulira akuzannyira mu buzannyizi. Omusajja n'akuzina okuva lwe yakutandise paka bw'akuvaako nga tolina kw'owuliddemu. Era ekyo ne kitakuwaamu nti munnange ndi mugazi naddala nga bbaawo. Kubanga wabanga si bba wange nsobola okukitegeera mu ngeri efaanaganako bw'eti. Omusajja wabanga si bba wange kituufu asobola okunzina naye ng'ate simuwulira kubanga mugazi kubanga mutini kunze. Naye bba wange nina okubanga maakinga naye. Gwe kennyini weefunze obeere ng'otuuka ku ssa ly'omusajja. Abeere nga bw'akuyingira yeenyigiriza bwenyigiriza. Naye akuyingira ng'alinga oba ayingira mu kinja ocu aseererayo buseerezi bwonna wagazi waliwo bati waasaamiridde. Mulekerawo okubeera nga mubeera n'abaagalwa bammwe naye ng'omusajja ne bw'aba akuliko ne waba akuzina tomuwulira. Emmana yagaziwa. Abasajja nze simanyi olaba abasajja akulekawo n'agenda anoonya akawala akato kubanga ayagala kufiiringa. Ayagala akuzina naye awulire nga emmana erina ebisenge kw'ekwata manya embola erina ebisenge kw'ekwata. Naye akuyingira n'akyusa ekiwato n'alagubana nadda eno nadda eri. Kituufu omukazi omugazi bamuzina. Omukazi ow'emmana engazi azinibwa. Era osanga omusajja ng'abitegeera akunoonya naye oba waakunoonya nnyo. Omuntu alina okuba ng'alina obugumiikiriza ng'ate n'obukodya buyina. Naye bano bambi basajja batuba amati abatabitegeera ayi abagenda kuyingira buyingizi nga bw'ayagala akufubutuka akugwe n'akudda eri. Kwasi mugazi bannange. Weewalanga nnyo omwami wo okubeera ng'amanyi nti oli mugazi oba okuba nga loboozi oli mugazi. Emmana gy'olaba efunda ndi ku kyeyo senga sirina ddagala kozesa enkomamawanga. Nze gye ndi senga teriyo nkomamawanga genda olabe abasawo bakukebere bakuwa amakerenda ag'okusunsekayo emmana yeesike eddewo onyumirwa ebintu by'okozesa. Bannange nze kintu kwezina nga nkiwa ekitiibwa. Nze siniza kuddaawo mbu neneezina nga bye neezina ntuusa mukolo. Imagine njijemu engoye zange. Imagine. Tukiroboozeeko kale mu ngeri eno. Njijemu engoye zange mmale essaawa 2 ndi awo ontuuyaniramu. Sirina kyempulira gw'oli kunyumirwa. Nze ndi awo. Oli sex toy. Oli kintu kyakozesa okwetuusa ku ntikko. Oli kintu kyakozesa okuba nga yanyumirwa. Gwani yagamba nti gwe tolina kunyumirwa.
naawe looking for that happiness for that pleasure ye gyafuna naawe ogifunemukko onyumirwe akuzina owulire ng'owulira bulungi mulekeraawo okubeeraawo okuzinga emikono ebintu byonna okubirekerawo omusajja ayamanyi ajja kulaba kyanaakola nze munnange nze ebyo sibigenderako era abakyala kyembabuulira bw'oba omanyi nga wazinwazinwa nga weewulira kubanga weewulira abakazi osita mufuuka n'owulira nga n'empewo ekuyingira otuula n'ota amagulu n'owulira nga wonna owulira empewo ekuyingidde ng'owulira oli mugazi wansi ako kabonero akalaga nti oli mugazi ke kaseera ova mu comfort zone onoonye ku ddagala omusajja akuzina n'owulira nga wansi yonna yonna wagazi tomuwulira tolina kyoliko simanyi naki kimubaako mwebeereremu ebintu by'okwezina binyuma nnyo ng'emmananfunda binyuma nnyo ng'omusajja omuwulira ng'ate naye akuwulira ng'omufiiringa nga naye akufiiringa bannange binyuma naye teri kintu kimalamu maanyi nga kubeera nga ggwe omusajja omuwa bw'emmana n'azina ekisooka ye kennyini tanyumirwa aliwo okutuusa mukolo kasita kale ali mu kituli ajja kusamula kubanga ali mu kituli naye nga waliyo akabugumu naye nga tewali kyafiiringa kyawulira omusajja akuyingira n'omubuuza imaaji n'omubuuza mbu oyingidde obuuza oti omusajja nti oyingidde kitegeeza mba siguwulire kati abasajja ne balyoka batandika okwekooya bannange nsinda n'akasolo akatini mu abaami mulekerawo okwemenya n'abakazi bw'onaazina oyo n'akugamba ennyo nga yeegazirira dda ng'ogenda ku mulala nga naye omuzina nga naye mufunda ng'agamba bannange olina omunene ogenda kumalako togenda kumalako muve ku bakazi waliwo abakazi abaawukuuka nga bagazi nga nabo beevaako kati gw'ogenda mugwamu mbw atandika okugamba nti otusolo tututini kubanga ye takuwulira kati otandika okwerakuubana ye lwaki talakuubana n'agenda n'anoonya eddagala n'afunda lwaki akakoke katini nga yemma neye si yengazi ebintu bino mulina okubiroboozanga nga temunnabakola decisions ezimu mu bulamu bwammwe nze nensigala nga nzesanga 52560 mweraga kusubscribinga kulikinga nokomentinga nsaba Mukama bampeera ekisinga obulungi abanjagalire mubeere bulungi temujjanga okwo akatwe kannumirira leero simanyi oba emisana tunaakola live kubanga guntema kutema omulundi gumu neebase infact nenyimuka mu mutwe gunnuma ati olw'ebyokwebaka mbipengako simanyi mubeere bulungi bantu bange abalungi saba Allah abanjagalire abankuumire temujjanga okwo asooka ateepuusike ku ngalabi ndabe nemera ku mpeke oba naatereza yeah.